Mu bulamu tuyita mu mbeera ez'enjawulo. Abamu bayita mu mbeera ennungi ate abalala bayita mu mbeera embi. Abamu bayiga ebiragalalagala ng'enjaga, obubbi, obwamalaaya n'emize mingi nnyo gye tutasobola kumalayo. Naye kugivuunuka guba mutima. Nga ye puroguramu yaffe gy'otasaanye kusubwa buli Lwakutaano ssaawa emu kitundu ez'ekiro. Omulabi omulungi alaba Star TV Munyenye Uganda kwaniriza puroguramu Guba Mutima nze Bulamba Margaret Nanmansi. Lwakutaano ssaawa mu kitundu tubeera Butuula. Puroguramu nneeno etunuulira abantu abayise mu mbeera, abantu abayise mu mbeera ennungi endala nzibu ab'emize egy'enjawulo. Tuleeta abantu abasinga obukugu ab'enjawulo ne bawa amagezi ne babalabula ne babayigiriza ne bababuulira obulabe muvunuka mutya embeera eno toli wekka abantu bangi bakikola mwana watto naye bavaayo. Abantu abo tubaleeta gw'oyigireko obadde weekubagiza obadde waggwamu essuubi obadde okola ebintu nga tomanyi biyinza okuleeta mu buzibu. Tuleeta abantu abayogerako naawe n'okomekereza ng'oyize n'omanya guba mutima omuntu gwawaayo okufuuka omuntu omulala ovunaanyizibwa. N'olwaleero ng'ennaku endala twegatiddwako omukyala Rena. Omukyala ono Rena y'omu ku bakyala ab'amaanyi mu ggwanga abavaayo okulwanirira abakyala abalala abakosebwa n'abantu ababayira acid. Yavaayo ne bannabalala ne bakola ekitongole kiyamba abantu nga bababuddabudda babazaamu amaanyi. Bavaayo ku mikutu egy'enjawulo egya TV ne balabula abantu ne bababuulira ne bagezaako okusomesa eggwanga. Gwe mwana wattu oli eyo okosebwa mu mbeera eno. Nsuubira ebigambo bya mukyala Rena wonoobiwulira bijja kuzzaamu essuubi. Ate nammwe ababadde bakola emizeegi aba planning obikola muyina kye mugenda okuyigirako mugenda kuwulira ebigambo ddala mumanye kye tubadde tukola si kirungi. Tukwaniriza ku Star TV Munyenye Uganda. Kale nnyabo nsanyuse nnyo okubeera wano. Amanya nga bw'oyogedde bampita Rena Ntolinwe nkola mu kitongole kye bayita End Acid Violence Uganda. Nkolanga administrator. Ekitongole kino kitongole ekyatondebwawo okugata abantu be bayiridde acid. Abantu abayise mu bulumu obwo, abantu abakyali mu ddwaliro nga bakyajjanjaba ebiwundu ebyo n'abavuddeyo nga already bali mu maka gaabwe. Ekitongole kino kigezaako okudwanirira ddembe ly'aba acid survivors oba kye twandiyise okulaba nti ababayira acid bavunaanibwa. Abantu bafuna obwenkanya. Ate ekirala tugezaako okulaba nti bano ba acid survivors tuba counseling oba tubabuddabudda. N'ekirala kye tukola kugezaako okulaba nti bano ba acid survivors kubanga abasinga bw'oyirirwa acid toddamu kubeera kye kimu. Obulamu bukyuka oba ofuuse ekintu ekirala kye wali toli. Kati tugezaako okuba traininga mu bintu eby'enjawulo ng'okukola engato okukola ebintu ebisobola okuba ebintu skills nga kukola engato okuluka ebibbo kukola zinekiresi n'ebiki. Recently twadde tulinayo training eyo gye twamaliriza basobole okweyimirizaawo mu kyo kyenjagala okugamba nti abasinga okukosebwa bakyala. Abantu be basinga okuyiira acid bakyala. Naye abantu lwakuba bakitwala bubi nti omuntu yena gwe bayiridde acid nga mukyala aba yakwanye musajja w'abendi. Abantu bwe batyo bwe bakitwala bwe bakulaba nga bakuyiridde acid balowooza nti oba wakwanye musajja w'abendi. Kati gereza kunze nze banjiira acid kubanga nali n'omuntu mu mmotoka nga bamuyiira nange n'enkwata. Tekyali nti baali bagiridde nze. Ekitegeeza kyenjogerera ekyo nti kisobola okutuuka ku buli omu. Leero nze enkya mulala. Leero gwe enkya muntu mulala oba sister wo oba brother wo oba muganda wo. Ate abantu be bayiridde acid tikugamba nti bakyala wokka. Tuyinamu n'abasajja. Abantu badwanira ettaka ne bakola ki ne babayira acid. Recently tulinayo case y'omusajja yabadde agenda ku obujulizi mu land probe ne bamuyira acid nga kansala w'embalala. Kati tekitegeeza nti bakyala bokka naye n'abasajja mwebali. Naye ffe ng'ekitongole tukivumirira nnyo ekintu ky'okuyiira abantu acid. Kyagendawa ekyokutuula abantu ku round table ne bateesa ne boogera
ebyo ebintu byagendawo okutuula ne LCs okutuula n'abakulu ku kyalo ne mutuula ne mugonjoola ensonga kyetugezaako okubuulira abantu nti badde ku ekyo kye twali era bakula basaawa zino ndooza obubaka bw'obagamba babuulira musobola okutuula ku mmeeza nga mukyala Rena bw'agambe waliwo engeri nnyingi nnyo ey'okugonjoolamu obutakkaanya si mu kuyiira muntu acid for sure singa abadde mwanawo wandikyagadde musobola otuula ne mugonjoola mukyala Rena tutunuulira nga bugambye abakyala bangi naye nga abantu abamu bagamba osanga bya musajja ebiseera ebisinga kyekireetera abantu okufuna obukosebufu obwo of course okukola mu kitongole kino kindetedde okuwulira stories nyingi buli acid survivor ayina story ye teri afaanana story mbwe efaanana n'ey'omulala tuyinayo cases baali batumye okuyiira Rena omuntu n'ayiira omulala kye bayita mu luzungu mistaken identity tuyinayo cases gye baali abantu bakola wamu nze ne bampromotinga nga tonjagala mu ekyo ekifo omuntu n'akwatirwa ettima n'akuyiira acid tuyinayo eby'ettaka land wrangles abantu brothers osanga balwanira ettaka oli n'ayiira mu ne acid tuyinayo bino bya kuchaye sikwagala tuyinayo cases waliwo cases gye tuyinayo omusajja yali ayagala kuwasa omuwala n'agamba nze nkyayagala kusoma n'agamba if I can't have you no one will have you n'amuyira acid cases nyingi naye nga ziri different nga bwenkunyonyodde ku bantu abo bemugezaako okuyamba measures ki temukoze okubayamba okufuna obwenkanya bafuna obwenkanya oba around awo waliwo ebigaana ne batafuna with that aba acid survivors nsobola okugamba ngu ku 10 babiri be bafuna obwenkanya mu Uganda munene abantu bakyalimu ekitubeerako ffe ba acid survivor jukira gwe victim ate gwe witness gwe oli mulwadde ate gwe alina okuwa obujuliziwa mu kooti obuzibu bwa acid abantu omala bbanga mu ddwaliro ebbanga ddene kubanga ebiwundu bya acid tebamala gabijanja babitwala obudde okukola ki okuwona oteeka okubanga ne surgeries ezimala kubanga batera okutukola skin grafting ne basooka ne bakusala ku bisambi obawa ate ne bagata wali kati nosanga ngo ato creating ebiwundu ebirala kati osanga ngomaze ebbanga mu ddwaliro gwe victim ate gwe witness omusango guli eri gugenda maso mu kooti goli toriyo kuwa bujulizi ogenda okuva mu ddwaliro bakugamba omusango twagugalawo anti wali toriiwo bakugamba fayiro yabula bakugamba oli ali ku beiru kati kyetugezaako okukola nti abantu government ekitegeere nti omuntu akuyiira acid aba ayagala kukuta aba n'ekigendererwa kyakugyawo obulamu kati ate omuwadde bail aze ku kyalo kwennyini nange kwendi oba oyagala amalirize gavumenti erina okukitegeera oba poliisi erina okukitegeera nti bano abantu tebayina kudda mu lujjudde tebayina kudda mu bantu kubanga they are criminals tuyinayo cases z'abantu bebayiridde acid yena n'abeera totally deformed nga gwe wali omanyi omusisinkana ku kubo n'otamumanya afudde amaaso ali totally deformed amatu gavuddeko ennyindo evuddeko omumwa afuuse kintuntu kati ate n'okwata oli omuntu eyamukola bw'atyo n'omuza ku kyalo kitegeeza n'abalala abandi badde bayamba okuwa obujulizi nabo obulamu bwabwe obuteese mu matigga kubanga ajja kugamba gundi gwe gwaneesimbamu kyekituzibuwalira mu mulimu guno gwe tukola kubanga ne bwe twandiyambye ba acid survivor basinga tubagamba muveeyo tukole ki omusango gwe tugende tulabe gwatuukawa ng'agamba munange ndeka nasigaza obulamu bwe naaguddamu tebanzijeewo kati nosanga nti basigalidde awo nga bafunye bwenkanya balwadde bafunye bwenkanya babeerawo mu kutya abeerawo ng'agamba
kaninde bamalirize kati mukyala Rena tulaba muyita mu buzibu bungi nnyo nga mu ekitongole abantu bano okubayamba mukikola mutya kubanga ebintu bingi really abantu badde mabega badde abadde akola takyakola naye nga ayina amaka ng'ekitongole muyina first of all bemutese mu mateeka ne bavunaana kati tubadde tukyagezaako okugenda mu courts of law acid survivor bw'aba yinayo omusango. The only thing now we are doing is go to courts of law, sit and show okulaga nti ba acid survivors gye bali government ekitegeere nti abantu bakosebwa nnyo. Ekirala kye tugezaako okukola okuyamba bano already be bayiiridde acid naye ng'ekitongole era tukyali handicapped tetusobola kubatuusaako kye beetaaga. Kati we tusabira ebitongole ebiriyo bw'oba osobola okuyamba ne muntu sekinoomu ng'osobola okuyamba acid survivor n'abayinayo ba acid survivor abali eyo mututuukirire mubatulage tubamanye kubanga kibayamba nnyo bwe babeera wamu. Tusaba gavumenti nga bweyamba abantu abalala eyambye bakateyambe eyambye abaleme eyambye eki eveeyo eyambe ne ba acid survivors. Ekirala osobola otutuukirira oba n'otuukirira bana ba BBS ku Star TV oba no tutuukirira ku gundi yaffe ku offices zaffe eziri ekyebando oba bw'otuukawo n'obuuza ku Rakataka Road oba ofuna gundi offices zaffe ku Rakataka Road oba n'otukubira ku namba 0778 08 32 19 awo kubanga bambi abantu abamu awulira betaaga giddemu bulungi 0778 08 32 19 ate mwebale nnyo aba Star TV mwebale nnyo mwebalire ddala okuvaayo ate kubanga mwabaleetera abantu okumanya nti kino ekintu kya acid kituuse wala ate gavumenti kyentera okugamba nti gavumenti tenaba kumanya ekintu kino we kituuse naye bwe muvaayo ne mukiraga at least gavumenti osanga eneetegeera. Mukyala Rena muyina be muyambye abo abasobola ogamba bemukyusizaako n'ogamba ngaffe ekitongole nga nze kinoomu tulina betukutteko betuyamba. Kati ffe ngaffe ekitongole nga bwe mbagambye of course tukyali handicapped obuyambi bukyali butono naye nga waliwo betuyambye nga bwe mbagambye twalinayo like a training abo betutraininze ne betutraininze okubeera ba counselors kubanga acid survivor bayagala acid survivor muno okumukansolinga tebatera kwagala professional counselors. Kati waliwo betuvuddeyo netuyamba banjiko naye waliwo omu gwe tuyina asobola okubanyonyola ki ekitongole End Acid Violence Uganda kyekimuyambyeko nga ye yajja okubeera amaaso g'abalala n'abagamba olaba bayamba oli naffe katuveeyo ate bambi tweyanzeke mwebale kuvaayo kuyamba abantu abo bababeeraawo baggwamu essuubi beevuma ate nga ffe ne programu yaffe twagala kuzza mu bantu ssuubi tusobola ogamba wadde it is not the end of the world era twongera obbalagirira mugende bambi mbanoonye gwalina omuntu we yakosebwa acid oyina n'abalala abagala okubudaabudibwa oyinza okwagala okutuusa ku munno obulabe ngolowooza olw'okuba akuleseewo olw'emirimu naye nga wandyagadde n'okwogera n'abantu bano bakuzzemu bagambe nedda tokola bwoti kibi oyinza obatuukirira ku ofisi zaabwe bali kyebando ku Rakataka Road yagambye oba bakubira ku simu oba okujja ku Star TV tujja bakutuusaako essimu eri 0778 08 32 19. Mukyala Rena ojja kuba mufuna bulungi nnyo yonna we muri mu Uganda oba oli Mbale oba oli Masaka basobola mwenna musobola okwekolamu omulimu ne bajja ne boogera nammwe wherever you are katulabe omu ku bayambye ddala ekitongole kye kiyambye naye abeereko byatubuulira. Mu bulamu tuyita mu mbeera ez'enjawulo abamu bayita mu mbeera ennungi ate abalala bayita mu mbeera embi abamu bayiga ebiragalalagala ng'enjaga obubbi obwamalaaya n'emize mingi nnyo gye tutasobola kumalayo naye kugivuunuka guba mutima nga ye programu yaffe gy'otasaanye kusubwa buli Lwakutaano ssaawa emu kitundu ez'ekiro. Nabi waffe omulungi nga bwe twagambye ekitongole kirina abantu bayambye mukyala Rena aboogeddeko
Mukyala Amida y'omu ku bakyala be bayambye naye yakosebwa abantu abamuyira acid. Mulabe waffe negatta akwatula emboozi ekyusa omusuubira olina byogenda okuyita. Mukyala Amida tusanze okulaba ku Star TV. Anga manya bwogedde naye ogasobezza Mr. Amida Jamida akola n'ekitongole End of Violence Association Uganda. Kale nimwe egundi ojja kunsonyiwa obulabanga Jamida bamuyira acid omwaka gwa 2004 tegeza acid amuluddemu atambula naye. Jamida yamuyira acid baawe mwami wange nali mwana muto kati nkuze bwebanjira acid nabeera mu ddwaliro ebbanga ddene myaka ndoza gyawera 3 jukira nyina y'abaana beetaaga okusoma era bwe nava mu ddwaliro abaana bange batandikiraawo naye ekitongole kino okukisinkana. Bwe wali mu ddwaliro abaana baali ku ki? Baali naani? Kiki ekyaliwo mu mbeera eyo? Kubanga tulaba akaseera ako si kangu nnyo. Abaana bange baali babeera ne ssenga wange kubera nabagamba abaana babawe ssenga wange kubeera ye yanviirako obuzibu buno. Omwami gwe nali nyina nga tamwagala nga si musiraamu. Kati ne bagamba abaana bange mbawe ssenga abeere naabo kuba sina gwe ngenda bbawa. Mama wange yafa, taata wange alina sikupumaza nga sina gwe mpa abaana bange. Kati bembeera mu ddwaliro wabeerawo omuntu yandagirira era nebaza nnyo abasita. Ebiseera ebyo ndowooza Star TV teyaliiwo, yali Star Radio. Kati ne bandagira ku Radio Star nga neetaaga obuyambi mu butuufu nga waliwo baagala okunnongoosa mu kyenyi asidi ya osima eggumba lyasiiriira bikine nga sente zikola ki. Bandagira Radio Star nagendayo nasisinkana omwami Daddy Grace Lutaya n'omukyala Esseze omuto Kaana banyanguyira ne bandagira ebitongole bino by'ekitongole kino kyenkoze ki kyendimu kati. Era banyongera okungumya aliwo program yali esubiri omulema nga kuliko abaami kati abasita abajuke banga ddene Sekajigo. Naye ekitongole kino kuva nakisinkana butuufu mbaddewo era nkyebaza kubanga nafuna obugumu yadde nga tebannakunkansolinga nze nasooka ne kansolinga soka nowezzaamu essuubi nga wekka era ndowooza omulabi waffe omulungi olina kyoyiga naawe osooka ddamu essuubi osobola okuwangula. Nasooka ne kansolinga kuba nalowooza sina maama wange ajja kunkansolinga sina muganda wange bonna bantya banziruse bandeeseewo ngenda kufa naye nga nze mpulira mulingi singa nziramu amaanyi sijja kufa kati. Era bwe kyali naddamu amaanyi ntandika okuyiiya bwe ntatandika okulaba amaaso bagalongooseza gazzeewo ntandika okukola ebintu byange eby'emikono ebibbonge ebyo. Kati ate bwe nasinkana kino ekitongole ne batutera nga abasomesa kuva eyo Emmengo mu Bulange nga batusomesa ebintu ebirungi. Era nze bannakulukidde akawaleti ow'ebyayi tokikkiriza. Paka kati ndi bulungi abaana bange basomye nange neeyagala. Nze ebyobulema sikyabitya kubeera nafunayo era omwami nanzala lwakwa kati essaawa eno waliwo era ebizibu naye nafunayo omwami nenzala abaana abalala 2 tuli obulamu bwagenda mu omulabi waffe omulungi akulaba nga akosebwa okuyirwa acid ali eyo yeekubagiza yekyaya abantu be bamuvuddeko abantu badduka ku bantu babaleka ne malwaliro yandiyagadde okiwuliramu gwe Jamila ng'alaba nawe wakosebwa naye tewasobola kudda mabega noweerwanako kiki ky'oyinza omugamba? Kyayinza okugamba omuntu oyo omulabi waffe atulaba n'oyo ali eyo survivor yenna osooka ne wejjamu okwetya kuba face bweba egenze batekyadda ne bw'ona ekubagiza face tegenda kukola ki ne bw'ona tanobeera mu nnyumba bw'oba oli muzadde abaana bajja kukusaba ebitabo bajja kusaba ekyokulya oyina okuvaayo wakino Katonda yakireese twali akisaba nti nno njagala Katonda bajje banjire acid oyina okubeera n'omutima omugumu oyina okwejjamu okutya ate oyina okukola bakama baffe bana bakuwadde ssente nti Jamila agenda okole ebintu byo n'obanga ekitongole kyo kibigula bakama baffe bakola ki babigula naye baate bannakutuuka nze neetikka ebibbo byange n'embitambuza kyo tasobola kukkiriza n'embitembeeya kubanyi lenti bamanja abaana kusome bamanja kati kibbo kiba kyamme kati omanya n'omuntu ayinza okubeera eyo nagamba mu kifo ky'okuwagira oli lwaki siwagira Jamila kubanga bambi olaba avuddeyo. Ekibbo ekyange kitandikira ku mutwalo
size entonotono waliwo size ne size oyinza okuganjagala ekinene ekyokutundamu ebinyeebwa ekyo sikitunda mutwalo naye nga akabba kankandikira ku mutwalo n'akakasanvu mbeera nako ate nga bulungi atokikkiriza nti Jamida yakolaki yabukola naye mbyetikka ku mutwe nembitambuza nenfuna ssente nenkomawo n'ebiri nenkomawo n'esatu awaka. Obutabanguko omwami ono yakutuusaako kino kyonna wafuna obwenkanya ekitongole kyakuyamba okufuna obwenkanya yabonyezebwa kubanga mukyala Rena yabadde atugamba babayambako okulaba nga mufuna obwenkanya mubagenda mu kooti kubanga walabewa wano okudobonkana emisango muba mu ddwaliro wafuna obwenkanya. Okusooka ekyamazima kuba ebyange bikyali bizibu biwanvu kuba bagezaako ekitongole ekyendimu kyagezaako naye twatuuka eri banoonye fayiro yabula dda mu ebbanga ddene simanyi oba bbanga ddene emyaka 5 yabula kati bagenda mpola mpola ate nga wakyaliwo emisango emirala egiri mu kkooti bannaffe abakakola ki ekiriwo kale essaawa kyo nga sikyakumala kunoonya fayiro bakyaliko ebyo naye nga naffe batugoberera era buli kimu kijja kuggwa. Geraageranya obulamu bwewalimu lulinga weekubagiza oli eyo n'obulamu bw'olimu kati. Obulamu tewali bwangu kubanza era n'okujja ku radio star nga najjanga neebikidde nga neekweka naye nga n'emmoloka ze zinnyamba ne balowooza bona omukazi mulalu oba biki ne bayimirira singa ndoza n'emmoloka zanzitadde naye kati bwe nasangayo abasajja waliwo pulogulamu eyeesubiri omuleme ku radio star yali eriwo ebiseera ebyo ne banzizaamu amaanyi n'ebikwaya n'embisuula eri nga sikyebikira maaso kutambula nga ntula wansi bwenti banempulira essanyu kubanze nyina abaana benkola nabo mikwano gyange nnyo watusanze ezo ga yatuzaala ali ogwo ate nze yenze omuntu ate nze nsanga survivor nkujjayo n'oba toli mukwano gwange nkwesibako paka tetukikwasaganya nobeera mukwano gwange nga tuwumba wooma Jamida bobaka kibwowa abakulaba oyo asooka eyakosebwa nga yeetaaga okubudaabuda owokubiri oyo gwe batanakikola naye nga alina ekirowoozo alina obusungu bungi alina ekirowoozo ky'okwagala okutuusa omuntu obulabe ku muntu nga ye alowooza okuyira asidi omuntu yengeri y'okwegonjoolamu ebintu atanakikola omubaka ki atanakikola kangerezeeko kati ng'ekyange kubanga kyenyinza okugezaako kyamangu bw'obanga tonakuyira muno asidi musooke mutuule omugambe naye gundi kino bwe guba mulimo mugambe wakiri kankuweeyo mitwalo nga 5 ekifo kikole ki tuteese abantu bagala sente era ajja kukola ki walaba nga byakusika mugwo bwekibanga maka mutuule mukole ki mukiteeseeko ogambe bazadde bwe tebanjagala kukuwasa kubanga siri musiraamu tukikoze tutya nsiraamuko ebiki bwe bityo naye nga si byakupapa kuyira muno ki asidiko naye abatayina musafu ne waba aguyina mutuule muteese ebintu byonna bigana kuteesaganya watali kuteesa tewali mirembe naye muteese muleme kuleeta ebintu ebyokuyira abantu asidi mubi nnyo asidi akyusa oba balatunudde ku kifaananyi kya Jamida oli n'omutula kati bwali nomutula ku kifaananyi kiri okaaba asidi mubi nnyo asidi akaddiya mutuna kusanga nakuita jajja naye nga mutufu bintu biri bye bikukoze ki asidi mubi asidi aggweyo banaye mu Uganda mu ggwanga lyaffe bubi ki obwo bwa asidi okujjako okubonoona feesi obwo bwabaleetera bwandyagadde omuntu amanya agambe aŋŋamba asidi mubi naye mubi mu ngeri ki waliwo obubi obwo bwemufuna asidi mubi kuba taggwa ye asidi taggwa mu mubiri ng'omuntu w'omusanga tomuyiridde omuliro enkovu neekola ki neewona naye asidi taggwa mu mubiri asidi ne kati bwendi emyaka ndi mu 15 nga banjiiridde naye asidi annumya omutwe asidi amaaso gabeera gakaaba tigalina mirembe era nanakava ku sajjala ebiseera ebyo kunnongoosa asidi tawona asidi abamu abasuula n'eddalu tulinayo survivor munnaffe simanyi kati ne gyali bambi tumunoonyeza atubuze ye yamusuula n'eddalu mulalu yamutabula omutwe asidi mubi bwe butwa ndowooza obukyasembeeyo okonoona omuntu nga ate kwali ku nsaalya naye nga obwongo bwononese feesi eyononese omubiri gwonna waba naffe bangi babayira omubiri gwonna osanga talina wadde kanyama asidi mubi kintu kya bulabe nnyo bugambo ki obwo obutalekeka bwe wandyagadde okugabana n'ensi bwe neekujjukirirako negamba wadde Jamida yavaawo naye bino byali bigambo bye senga teyayogera kigambo bwe kiti sanga twandibadde bwekyo ekyo omukululo akatalekeka kyensaba
eggwanga lyaffe president waffe omulungi omuntu ayiridde munne acid mukama nakuwa omukisa nawe n'omuwulako nti eggwanga limutegedde nti gundi ayidde munne acid bw'aba akwatiddwa abeereyo mpaka naye munne enkovu gyamutaddeko kuba abamu bafa munne enkovu gyamutaddeko tagenda kuggwaawo naye abeereyo paka ensi eno lweridda emirembe ne gibeerawo mu nsi muno kuba ne munne amuyidde acid oluusi afudde nawe beerayo paka muno lwalizuukira n'akomawo ku nsi ne bamulaba bw'atalizuukira nawe beerayo ekitongole gwe nga kibeeramu muyina abantu bemulaba mubaddala babakutte era babateeseeyo mu mbuga ne mugamba guno mulimu gwaffe tulina be tulwaniridde bafune obwenkanya tewali tulwanye tukaabye tukoze ekitwogedde naye lwogenda okula gundi bamuyidde acid eyamuyidde amaze ennaku 3 gyali atambula ebweru naye nga gubayidde acid alina ku kitanda talina nekyanywa talina nekyalya naye oli yeevuga anyirira emmotoka akyuse n'akola naye nga munne gwe yayira acid ali kundi lyafa avunda awunya. Okay, omulabi waffe omulungi ebigambo bya Jamido biwulidde twasoose kuwulira bigambo bya mukyala Rena omu ku bakyala abavaayo kulwanirira abakyala abayibwa abantu abayibwa acid si bakyala bokka bambi beetaaga obwenkanya ate emboozi y'ennyamiza ekaabya emalamu edzaamu essuubi mu butuufu muntu gwe atulaba ku TV okuyira omuntu acid si y'engeri yokka okumalawo obutakkaanya nga bwe bagambye osobola okwogera nabo osobola okutuula ne muteesa omwonoonera obulamu bwe obw'omu maaso ayina abaana abamu bafiirwa mu butuufu wandikyagadde senga kituuka ku ggwe oba muganda wo oba omuntu wo twezzeemu essuubi bannange tufune okwagala n'okusonyiwa mu mitima bino bintu byonna byansi tewali agenda nabyo ate wenkubira omulanga ekisookera ddala nebaza gavumenti yaffe nebaza gavumenti ya Museveni President Museveni okuvaayo okuyamba abantu era n'ebitongole ebyabalamuzi byonna poliisi muveeyo mukwasire wamu n'abantu bano bambi balabe nga bafuna obwenkanya naye abo abafunye obwenkanya twebaza nnyo gavumenti kubanga abantu abo bateese mu mbuga ne bavunaana era wentwala omukisa okwebaza ebitongole bya gavumenti Star Radio, Star TV byonna abasazeewo okuvaayo okuleeta programu nga zino bambi abantu bano bawulirwe bafune okuyambibwa abantu bano balage abantu mb'obulumi bubeerawo ate gwe munaffe atulaba ali ewaka eyakosebwa togwamu ssuubi osobola okunoonya abantu bano end acid survivors osobola obbanoonya ku luguudo batugambye Kamoocha Chebando ku luguudo lwa Kataka osobola obbanoonya bambi gwalina omuntu we yakosebwa yeetaaga okubudaabudibwa yeetaaga okujja okuyiga emirimu egy'omutwe gye babayigiriza ng'okukola ebibbo omukyala ono Jamida akola ebibbo ebirungi musobola omuwagira bambi kubanga muba muyambye n'abalala muba muyambye okukyusa abantu abalala abantu bwempirira abantu bonna ab'enjawulo Mama Fiina oyamba abantu ab'enjawulo bambi vaayo oyamba abakyala bano emirimu gino gyetaaga okuyambibwa n'abalala bayambibwe bambi ebintu beetaaga si ssente financially yokka ne beetaaga n'ebintu ebyokukozesa okuluka emikeeka beetaaga material okuyamba abantu bano baddemu essuubi tebajja kusabiriza ku nguudo tebajja kubba kubanga obulamu bwabwe buba bukyuse beetaaga okwetandikirawo ebyabwe ebyo bisayamba okukyusa abaana baabwe ate baleme kukomekeza ng'abaana bebo betulaba ku nguudo ababbi kubanga bambi obusobozi wakati wali naye bw'oba oyambye maama ono ng'asobola obbalabirira omwana oyo tajja kgenda ku nguudo okufuuka kifeesi wenkubira omulanga ebitongole byonna ministry agenda muve mukwasizeko abantu bano mwebale nnyo mubadde mubayamba ne mwongere mu maaso okubayamba abantu bannakinoomu mwenna bebekulu ndaba oyamba abantu abalala mwenna muve muyamba abantu bano bambi basobole okulabirira abaana baabwe be bafuzi b'enkya ate nammwe ababadde bapulaninga okuyira abantu acid mu kikomye bulabe bwalubeerera mu maaso ga Katonda tulina ekyokuddamu ku lunaku luli mulowooze engeri y'okumalawo obutabanguko okutuula kuteesa mwebale nnyo tulaba mwebalire ddala mwebale kwekomera ku Star TV naye nga producer wange era gwe omulabi waffe nga wandiyagadde okutuuka ku bantu bano era osobola okujja ku Star TV tusobola obba kutuusaako na kyonna ky'oyagala obbayamba kyonna oba kuyamba baana baabwe oba kuyamba abantu nga bo
oba kuyamba bakwasizako babuulira amateeka mwena musobola obatokera oba okujja okututuukira tusobola babatuusaako bulungi. Mbadde ne producer wange mwami Mwoya Amil tutonga ate abadde ku kifaananyi ye mukyala Esther Kitiibwa omuwala omuto oyo yabadde kamera. Manager waffe mwami Mugwanya Ibrahim, PD waffe basajja balaba Michael, ku ntiko waliyo mwami Agaba yakulira ekitongole. Mwebale kwekomera ku Star TV musule bulungi.